Mbanirizaako nnyo yonna gye musinza okuba nga mutuwuliriza yonna eyeekumira ku UG Updates TV kutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo. Jjukira nti naffe twewaddeyo okuba nga tubaleetera updates ku bigenda mu maaso ne Pulezidenti wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abagambye tugenda kuba nga tubibawa buli akatuukawo tugenda kuba nga tukabaleetera gwe mukwano gwange. Kakati poliisi esazeeko ekkubo, wenjogera poliisi esazeeko ekkubo erigenda Ensambya ku ddwaliro ly'Ensambya. Esazeeko naddala nga oluvannyuma lwa King Saha ne MP Sseggirinya Muhammad okuwuba ekigere ku ddwaliro ery'Ensambya. Kati simanyi lwaki bataddewo road blocks gwe mukwano gwange ali ewa ampuliriza. Ekkubo erigenda Ensambya liteereddwako road block ali yampuliriza. Kwanirizaako nnyo watandika kuba nga osubscribinga kutegeeza agenda mu maaso subscribing, sharinga, commentinga. Baganda bange bali emitala w'amayanja nammwe mbanirizaako nnyo mwebale kwekumira ku UG Updates TV. Kigambibwa nti nno oluvannyuma lwa Muhammad Sseggirinya ne King Saha okukyalira Nsambya Hospital, poliisi n'eteeka emisanvu mu kkubo. Kigambibwa nti etedde emisanvu gino mu kkubo okukugira ba MPs okugenda mu ddwaliro eryo oba okukugira aba opposition naddala okukyalira Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu okumanya ki ekituufu ekyatuuseewo. Kino babanga abakweka amazima kubanga bwenjogerera poliisi ekifo ekisazeeko weerabye nga Muhammad Sseggirinya nabo okutuukayo lubadde nno lutalo, naye bamaze ne batuuka ewa Pulezidenti ne bagenda ne bawubayo olubu lw'ekigere balabe ali mu mbeera ki. Kati bwenjogerera poliisi etaddewo omusanvu ku kkubo erigenda ku Nsambya Hospital, tekkiriza MP n'omu kusala kugenda ku ddwaliro eyo kugenda kukyalira Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine. Jjukira olunaku olw'eggulo baamukubye ttiyagasi ako n'amasasi, era X-ray etulaga nti nno basanzeemu ebipapajjo fragments mu kugulu kwe ebya ttiyagasi. Kakitegeeze baakubye akebe ka ttiyagasi ne kaabika ebipapajjo ne bimuyingira okugulu oba sinakiini nga n'amasasi nago gaamukuttemu, naye ekisiva mu X-ray kiraga nti nno ebipapajjo bya tebinnategeereka nti oba ebipapajjo byaki ne batugambye musangiddwamu ebipapajjo ebiteeberezebwa okubeera nga bya ttiyaggaasi ebyamukubye mu kugulu, era abasawo ne bagamba saawa zino kye yeetaaga kulwako ssajjale ali eyampuliriza. Kakati jjukira nti nno Muhammad Sseggirinya okuwubayo olubu lw'ekigere mu ddwaliro kukyamuukiriza nnyo abawagizi ba Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu ssaako n'abawagizi be, kubanga jjukira Sseggirinya Muhammad musajja atu naye akyawera ennemba n'ekirwadde, si yali awo atannawona, naye yeekakabye n'asonda amaanyi asobole okuba ng'agenda alabe Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu kiki kimutuuseeko, mbeera ki gy'alimu, era bamaze okutuukayo ne King Saha gwe mukwano gwange ali eyampuliriza bawuubyeyo olubu lw'ekigere, bamaze okutuukayo ne King Saha balabe Pulezidenti Kyagulanyi embeera ki gy'alimu. Jjukira Sseggirinya naye awura ennembe ekirwadde jjajjanjabirwa eri mu Nairobi mu Aga Khan University mu ggwanga ery'e Kenya, akyawula ennemba n'ekirwadde kibagamba nti n'ekya kansa kye kimulya. Baamuwa obudde agire awummulamu ng'abasabe bagenda mu maaso n'okumonitayizinga embeera ye gy'alimu. Si yali nnyo bulungi ennyo, naye agambye olw'okuba nti omukwano gw'ayina eri Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu agambye tampuweyo olubu lw'ekigere gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Lwaki olowooza poliisi n'ekirala etadde emisanvu ku kkubo erigenda mu Nsambya Hospital? Golowooza lwaki ekugira? Kikyekugira kiki kyeyeekengera? Oza waliwo ensonga yonna eyinza okuba nga ekwekebwa mu results oba mu lipooti evudde wa Robert Kyagulanyi Ssentamu eyakubiddwa eggulo olunaku olw'eggulo ng'ava okukyalira ku looya we Musisi eri mu disitulikiti eya Wakiso gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Tumukutegeeza nti nno jangu mu comment section likinga sharinga wabula nkubiriza gwe atannaba kuba nga osubscribinga
genda mu maaso subscribing, sharinga, commentinga. Nagambye omala okusubscribinga genda wansi kirira kuona kade kajja kuyambako okuleetera alerting message gwe tunaatulese information. Jjukira nti no buli ekigenda mu maaso tugenda kubanga tukikuwa. Era nyongera okutegeeza nti aba Pure Organic bakugamba gw'atawanyizibwa ekirwadde kya lusa basange ku nooti 77 8 11 35 79. Ne bakugamba basange era ku nooti 7 nooti 47 91 7 nooti 8 nooti 7 nooti 47 91 7 nooti 8. Mbagala nnyo mwebale kwekumira ku Yugi Updates TV. Temuvaako tugenda kuba nga tukomawo ne information. Baganda bange bali emitala w'amayanja mwebale nnyo mukola ky'amaanyi. Banaye twongere okusabira pulezidenti waffe asobole okuba nga assuuka mangu nnyo. Jjukira ebiseera byakalulu bisemberedde kati pulezidenti okuba nga alwalira mu kaseera kano si kintu kirungi nnyo n'akatono. Naye tugende mu maaso n'omusabira agende mu maaso n'okuba nga assuuka ng'akuba ku matu gwe mukwano gwange ali eyampuliza. Tubaagala nnyo, temuva ku Yugi Updates TV.